ye mukulu gwe bayita EDDY Musuuza. Omukulu EDDY Musuuza onako olwajja akawungeezi ku Facebook ye yasobodde okuba ate nga alina obubaka bwe yataddeyo obuzzaamu essuubi eri abayimbi ba kadongokamu. Wano nange we nasobodde okuba ate nga nziramu essuubi ne ngamba oboolyawo essaawa kya kadongokamu bajja kuba abayimbi bangi nnyo abagala kadongokamu olwakuba abamu tebavaayo, abamu ennyimba baziwulirizeeyo mu bisenge byabwe. Omuyimbi EDDY KENZO agamba nti omugenzi maama yali ayagala nnyo kadongokamu. Obubaka buno KENZO yabutadde mu Luzungu. Oluzungu lwabadde lw'amaanyi nnyo KENZO obi wange ku ssomero lya Lubiri naye oluzungu lwabadde lw'amaanyi. Omuyimbi EDDY KENZO agamba nti ndukyusizzaamu paka mu Luganda. EDDY KENZO muyimbi agamba nti omugenzi maama yali ayagala nnyo kadongokamu era nange namwagala nnyo olw'ensonga eyo ngenda kuyimba kadongokamu. EDDY KENZO agamba ayagala okuba ate ng'akyusa ekisaawe kya kadongokamu. Wano nno ng'agamba nti wiikendi eno gye tuyingira agenda kukolayo oluyimba olwa kadongokamu okubongeramu amaanyi n'essuubi nti kadongokamu ye music waffe ow'eggwanga Uganda. Naye ku mukulu EDDY KENZO guno si gwe mulundi ogusookerera ddala okukola oluyimba lwa kadongokamu. Mu mwaka gwa 2018 yagenda mu studio nakola oluyimba baluyita Mbakoye. Oluyimba luno lwakolerwa mu studio bagita DMS Records. DMS Records omukulu bamuyita ani DMS ya David Senyonga yananyi studio yakola oluyimba olwo Mbakoye. Era ne KENZO yakolako oluyimba lwayita abakyala babeeyi lwowulidde olwahamani basudde yaluddamu wadde baali bamuyiribya. Kati obaka EDDY KENZO bwe yatadde ku Facebook ye yabutadde mu lulimi Luzungu. Bugenda bwe buti mu Luganda ndukyusizaamu. Omugenzi maama yali mwagazi nnyo wa kadongokamu era akaseera akatono ke namala naye yagula buli teepu yafulumanga ku luguudo ez'e Masaka. Ennyimba za kadongokamu zanyibwanga buli kiseera. Kale nentuuka ne tukula nga tuli bawagizi era baganzi ba kadongokamu. Kadongokamu kye kika ky'ennyimba ez'obuwangwa ezisomesa ate nga zinyuma. Naye kyewuunyisa lwaki ennyimba tetukyazifuna mu bungi. Ensi ekyuse nnyo, twerabidde obuwangwa bwaffe, omulembe gumize obuwangwa. Buzibu ki? Obuzibu buvaawa? KENZO abuuza. Kadongokamu atuwa omwaganya okumanya ensibuko yaffe, engeri gye tuyinza okubaamu abalamu. Alina obubaka obulungi era atujjukiza obuwangwa bwaffe kubanga tusobola okwaniriza omulembe naye obuwangwa bwaffe tusobola okuba ate nga tubutereeza. Akubiriza abayimbi n'abagazi ba kadongokamu okuba ate nga bettanira nnyo kadongokamu akadde kano. Omukulu EDDY KENZO obubaka bwe nga bwe yabutadde wano akubiriza abayimbi n'abagala kadongokamu obuterabira okuwa kadongokamu nti kekadde okubanga kadongokamu mulimu obubaka, ebivuga, eby'engoma era nga tusobola okuuma obuwangwa bwaffe nga bw'amaanyi buleme kuzikirira. Kale nno gwe omwagazi wa kadongokamu nja kukolayo oluyimba lumu era oba buli wiiki oba buli mwaka okuzzaamu abayimbi ba kadongokamu era mbakakasa nti kino zigenda kuba ennyimba tezigenda kuva ku mulembe nga bwe balowooza. Kale tukole ekika ky'ennyimba ekituyamba kuba guno gwe mulembe omupya naye kadongokamu wa mugaso nnyo eri obuwangwa bwaffe obw'ensi. Kibi nnyo ennyimba zaffe ziri kuba ennyimba zaffe nyimpi nnyo era tetusobola kuteekamu nnyo bubaka nga obuli mu kadongokamu obanga eddakiika 15 naye ng'abantu banyumirwa. Ngenda mu studio weekend eno okufulumya oluyimba lwa kadongokamu mangu nnyo okwongeramu amaanyi n'okukakasa abayimbi ba kadongokamu nti tugenda mu kivulu kya EDDY KENZO Festival. Ennyimba zino tuzaagala era tuziwesunga nnyo okuziwulira. Kale n'olw'ensonga eyo tujja kuwa omwaganya abayimbi ba kadongokamu bayimbe ku EDDY KENZO Festival. Olw'ensonga eyo tubaniriza bangi bajje batusanyuse. Era omukulu EDDY KENZO ategeezezza nti nindira oluyimba lwa kadongokamu lwe mbategeezezza erinnya lyalwo ngenda dumaliriza bwe mbamaliriza oddukwata. Agamba omukulu EDDY KENZO obubaka bwebwe ategeezezza n'agamba nti ku lw'okwagala obuwangwa bwaffe mbeebaza era mbaagalira ddala. Nze owammwe EDDY KENZO Musuuza awangale Ssaabasajja Kabaka ku lwa Katonda n'ensi yange. Obubaka obwo bwonna EDDY KENZO yabutadde mu lulimi Luzungu ku Facebook page ye yasobodde okuba ate nga abuteeka ngazzamu abayimbi ba kadongokamu amaanyi. Awo nno wendabidde nti kadongokamu akyalina omulamwa
omukulu EDDY Musuuza kikyalina okukola ali mu nteekateeka November nga 12 alina festival egenda kubeera Kololo. EDDY KENZO agamba nti ateereddewo omwaganya abayimbi ba kadongokamu okuba ate nga bongeramu amaanyi. Ne wajjidde mu kadongokamu ebisoomooza bingi nnyo. Kadongokamu ennaku zino ezisingira ddala bw'oba olabye ku radio ez'enjawulo kadongokamu bamuteeka mu weekend. Ate akadde kano kadongokamu gye bayita sports ebyemizannyo nga omanyi modernization esobodde okuba ate nga gya betting company zizze. Ate kati omupiira gwaliawo kadongokamu yalinga wa Sunday, ku Sunday kubairako mipiira. Olw'ensonga eyo kati abayimbi ba kadongokamu bafuna okusoomozebwa kungi nnyo okuproducinga music wa kadongokamu ne wa bbeeyi nnyo. Olw'ensonga nti okufuna producer anakolera ebirungi akadde kalwa producer abakola ekyenjawulo oyinza okubasanga nga tasobola kuba gita eri entuufu, rhythm gita, solo gita entuufu. Awo no olabira nti abayimbi ba kadongokamu abangi bagwamu amaanyi olw'ensonga nti abasinga tebabategeka. Bw'oba ogenze ku kivulu bagamba baleese CD ate gwe olina kuyimbira ku live band. Awo nno n'olaba okusoomozebwa okw'enjawulo. Omukulu EDDY KENZO tubadde tumusaba ayinza okuyamba ku bayimbi oba oliawo nga bw'alina band ateekemu abayimbi nga bw'olaba David Lutalo alina abayimbi Wile Mukaabya, bakazi bwe Kapa bayambyeko okutambuza endongo. EDDY KENZO naye tekimugaana ayinza okuyambako ku bayimbi abakadongokamu oba abaana bato bazze. Awo nno tunaagamba nti ettaala eri akadongokamu wadde anaaba tayimbye naye oba oliawo anaayambako abaana promotinga kuba ekisawo kya kadongokamu kisoomoozebwa olw'ensonga nti kadongokamu zimu ku nnyimba ezisomesa ate nga za message si za dakiika 2 nga zino z'owulira nti ate baka dakiika 2 ne zigwa. Oluyimba lwa kadongokamu obeera musomesa message ate ng'olina okulowooza ennyo si lwakuba nnaku 2 nga bw'olaba nti Nigeria erina gye bayita Afrobeat ewambye ennyo eggwanga ewambye ensi yonna. Naffe Uganda oba oliawo kadongokamu ye identity yaffe. Tebajja kulimba nti gozala wa kadongokamu. Amazima amatuufu kadongokamu yayinza okutwawula ku music omulala. Ono yenna gwe tukopa ba Nigeria, Afrobeat wa Nigeria. Awo nno naffe abana Uganda twabadde oba oliawo nga tukyusamu ne tugamba nti kadongokamu ono ne tumutereeza tutya ebivuga ebizzenga bya mulembe. Awo nno ne tukyusa nga bw'olaba nti abakongo balina lingala, abamerika balina hip hop, reggae abasajja aba Jamaica, bw'ogamba nti abacowboy balina country music, abasajja bana abazungu balina pop music mungi nnyo asobodde okuba ate nga atambula mu nteekateeka eyo. Kati omukulu EDDY KENZO wakati mu kisawo kya kadongokamu bakulindiridde n'oluyimba lwa kadongokamu olwo tulabe oba oliawo lunasobola okuba ate nga lwongera ettaffaali ku nsonga eyo nga bw'ogiwulidde. EDDY Musuuza ayagala kuba ate nga aleetayo oluyimba lwa kadongokamu naye nga si lwe lusookedde ddala. EDDY KENZO ennyimba azikubidde ddala nkugambye yakuba oluyimba mbakooye lwali lwa busagwa nnyo mbakooye lwali lwa kadongokamu ne volongoto yalimu naye nga mbakooye yali tuni y'amaanyi. Soko ngambe EDDY KENZO ku nsonga eno okwambusa ku maanyi okubazzamu amaanyi bajjajjaffe bano ba Fred Sebata babadde baweddemu amaanyi mu nsonga za kadongokamu. EDDY KENZO agenda mu festival oba oliawo. Soko ngambe ku nsonga eno. Hello Sebo Embo ziru wane emiti ogamba otya naye ali abanike. EDDY KENZO kyakoze kintu kirungi agayongeremu amaanyi kyakati. Okay. Kakati abani Sebo atugambye kettu eri eno ku mutima garden ene kufunga 11 ogw'omwenda abani zitangaze mba akayondo general sofas kwe bali kale. Hello Sebo hello abani ogamba otya wale tuwe kale boss mwana bana bakumatira Sebo kakati EDDY KENZO mwana ajja kikuba bamumatira nnyo. Okay webale kuwuliriza Seruganda webale kuweereza ba kale papa oyogerako ne Samuel Kakuto naye sinzidde eno Sambya gundi Kalisi bagamba ti abe Kalisi zaawo abe Kalisi balungi. Akati EDDY KENZO ekintu kyakoze kirungi. Sebo tumusabira busaatiza ayongeremu amaanyi kadongokamu atumbuke mu Uganda ya. Okay Soko ngambe hello abani Sebo agamba tena steady Yesato tubono mwana wina nembe bwe bitako. Akati zaidi KENZO kyenda bakabi kyatadde n'ekyo. Okay wasonga muntu wa amaanyi. Okay Ate kasawa muwembu wa amaanyi ate kati awo kaba kajagendera ddala mu maaso.